akagambo kenjagala okutegeeza eggwanga, akagambo kenjagala okutegeeza abakulembeze nti abasiraamu tulekere ensonga zaffe tubeerenga tuzeekolerako. Constitution abasiraamu yatuwa ensonga ezaffe tubeerenga tuzeekolerako. Njagala okutegeeza abakulembeze baminisita oba administrator general oba baani nga tebannaba kusalawo nsonga yonna basooke bagende mu shariya, bagende ku Uganda Muslim Supreme Council oba bagende ekibuli wonna wali ofiisi ya shariya oba bagende lwabajja ensonga ezikwata ku busiraamu. Tuyitiriddwa nnyo oba tuyitiriddwa ko kitususseko okubeera nga abasiraamu buli ayagala yakuyingirira. Bwe baali bakola constitution abasiraamu batuwa ebyaffe ffe kubanga ebyaffe birala nnyo byanjawulo nnyo ne ku ddini endala. I repeat it, amateeka g'obusiraamu malala nnyo kug'eddini endala. Njagala okwebaza pulezidenti yagamba nti abasiraamu baleke beekolere ku nsonga zaabwe ne bateekawo n'ekitongole kiramba bano baseka mu Kenya bakituulako. N'agamba nti shariya court erina okubeera ng'ebeerawo ensonga z'abasiraamu basimalire mu shariya. So si minisita, so si administrator general, so si wa buyinza bwonna kuyingira mu nsonga ng'erina eby'abasiraamu. Mwenna abali wano mumanyi ensonga za Sheikh Muzata rahimahullah. Musajja yafa mulekawo mule mirembe. Njagala okusaba famire ya Sheikh Muzata, Sheikh mumujje mawuli, Sheikh intakala ila rabbihi essaawa eno alikajjaliddwa wayomusoba dduwa Allah subhanahu wa ta'ala wamusa man rabbuka manituka maza fa'ala maza naye bwe mumuteesa byakufuna. Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma, ababakayanira emaali y'abafu ne bagirya mu kulya z'amaanyi fa innama ya'kuluna fi butunihim nar, mulya muliro. Zenyina na aya naye Musata n'afuuka Musata, abakyala simanyi kagirita, omukyala simanyi kulusumu. Muliko ki? Kiki kyemutasobola kunyiikiriza? Kiki kyemutasobola kunyiikiriza bantu ba Allah tabaraka wa ta'ala? Omusajja mumulekawo mule mirembe, mugende mu bashariya e Kampala mukadde gya ofiisi gye ekole ku nsonga zammwe. Mugende ekibuli ofiisi gye ya shariya ekole ku nsonga zammwe. Naye mujje Sheikh mawulire omusajja mumulekawo mule mirembe. Omusajja tumusabire dduwa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Naye n'abeera nga buli ssaawa buli akawala akatambadde ogera ku Sheikh. Buli akunema ayogera ku Sheikh, buli alina kyayagala okukola ayogera ku Sheikh. Mwogera ku bantu badduwa Allah. Ffe waffe n'omusiraamu kasitaafu Allah tusirika ne bw'aba alina ebibi yakola tubeera nga tumuliikirira bantu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo ensonga njagalaebaine bantu ba Allah. Era neŋŋamba abashariya yonekimuli oba oli kimuli oba oli Kampala mukadde ensonga eno mugikwatira buvunaanyizibwa. Bwe mba mubadde mukyagetegereza mwetegereze kiveewo kikuwe Sheikh awulire emirembe bantu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Abashariya bonna bwe muli muyigire mu nsonga eyo mubeerenga mugimaliriza. Ebyo biva mu ddiiro Sheikh abeerenga wumula mirembe. Emaali mugigabe ebishariya nga Sheikh bwe yagala. Eyo ensonga emu. Ensonga eyokubiri be basiraamu abeefudde abasawo. Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sigamba abasawo bano abadokita abakuba ebiso, naye bano abasawo abagakola eddagala lya hago, abo abasamize buli ayagala okusamira, buli ayagala okukola edduwa erimba, buli ayagala. Waliwo seekawo yayita Sheikh yagenze n'asomera omuntu edduwa mufo ky'okumuseberamu bwamuteere mu baraka, yamusabidde edduwa yamufu. Allahu akbar. Kamana kaita kakula abuyo mina nagasi nebirala osomera otunatukulamu edduwa yabafu. Buli ayagala okusabula, buli ayagala okusaba edduwa yeeyita Sheikh tasobola na kusaba alhamdulillahi rabbil alamin. Sinna bwe ngambye nti onoboono naye tubalaba. Buli ayagala okukola ebyo ebyobusawo byammwe oba hajja neyetuma hajjati neyebikirira akakaaya nga bemikisa ng'ogijjawo emikisa omukazi nga ate nabo tulina kyolina.
wano bategude olubege mungaba emikisa gy'obugagga mubadde ky'abasiraamu tebiyinza kubeera bibiri ng'oli musiraamu ate ng'ogaba emikisa tosobola omusiraamu tagaba mikisa omusiraamu tagaba bugagga omusiraamu tagaba bwifuzi omusiraamu talina kyagaba wabula byonna allah yagira ki allah yabigaba ensonga zammwe muzikwasa allah subhanahu wataala osanga omusiraamu abasawo abaganda ng'omusajja akeseeko enkofiira ng'oyo yakulira abasawo abaganda masaka awukamusijja kitamu tekisoboka oli mushiriki allah teregala bashiriki ensonga eyo ebaddenuma tulina okuvaayo abasajja tubagambe mulekerawo okufera abantu nedduwa mulekerawo okufera abantu nedduwa ebintu oba tobitegeera yakibiveeko nsobeddwa nenkuwa emikisa nenkuwa abalongo nenkugaggawaza oba ogaggawaza lwatusooka nebegaggawaza gwe kenyini allah yagaggawaza allah yagaba emikisa allah yagaba abalongo allah yagaba bufuzi allah yagaba buli kimu baddu ba allah zensonga bbiri jagadde zigende mbamawulire jagadde zigende mu bantu bonna bekikwatako timulekerawo okuswaza obusiraamu bwetunabeeranga tukayana mulyasekamuzaati ati abasiraamu balabi bwetunabeeranga tubasabira abantu adduwa enfuuti abasiraamu balabi lwakifo tubeera mu mikuye ekyo tubeerera daimani abanga abasiraamu tudde engulu tulekeraawo okubeera nga twekisa buli tulekeraawo okubeera